Kitegerekese nti olunaku lw'eggulo wabaddewo ensisinkano wakati w'abasuubuzi ne minisita wa Kampala Hajati Misa Kabanda sako n'abakulembeze abalala abakwatibwako n'abategeeza nti tewali nteekateeka yonna ntongole pulezidenti okubasisinkana. Twabadde bennyamivu nnyo nga minisita n'abakulu abalala batugamba nti ate olukiiko olwo lusaziddwamu olw'okuba pulezidenti abadde alina ebyokkola bingi ku lunaku olwokutaano. Ku busungu obuli mu basuubuzi golaba twasabye minisita wa Kampala munegi minisita wa Kampala tuyambe bw'oba tugamba tuggalewo akediimu jangu osisinkana abasuubuzi. Saagala kukozesa kigambo nti yatidde naye alabika ali bize nnyo. Pulezidenti okubagamba teyabadde na appointment yankya era nafunye amawulire nga baŋŋa nti bano abantu bagamba bajja twabijje mu monitor. Mu nsisinkano eno bakkaanyizza bateeketeeka olunaku olulala pulezidenti kw'anaasisinkanira abasuubuzi. Nga bwe yagaanye okutusisinkana olw'enkya singa agize n'atusuubiza nti waakiri luno kale kiwali badde ogamba nti kale kikyatuwaamu essuubi nti omwezi ogwokuna tegunnaba kuggwako. Tusigala tukyayita omukulembeze w'eggwanga ffe ng'abakulembeze ne bw'onootuyita emirundi 1000 ekizibu kino tekigenda kuggwaawo. Ekirala weetaaga okutegeera obulumi obuviira ddala ku muntu asooka okutuukira ddala ku muntu oyo owa waggulu. Naye mu ddoboozi baveeyo n'eddoboozi limu erigamba nti tulina ensonga yaffe emu ffena tukolinga mu ggoolo etya emu. Era ne basaba nti pulezidenti abasisinkane era pulezidenti akkiriza obbasisinkana. Kati olwaleero abasuubuzi abeegattira mu kibiina Kifuta bategeezezza nti oluvannyuma lw'obutafuna nsisinkano na pulezidenti wiiki eno balabise okuddamu okuggala amaduuka gaabwe ku Mande ya wiiki ejja nga 15 omwezi guno. Tugenda kuddamu okulaga obutali bumativu bwaffe mu mirembe nga tukola ki? Nga tuggala amaduuka gaffe. Tuggala amaduuka ku Mande nga 15 paka nga tulabye omukulembeze w'eggwanga. Ne Masaka temuzikiza n'embaale kijja kino kirya buli omu. Abakasita nabo bategeezezza nga bwe batannaba kuva ku nteekateeka yaabwe ey'okulaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga eziruma abasuubuzi. Ffe tetulangirira nga Kasiita abasuubuzi be baalangirira era kyayita mu lukiiko nti ffe tetulina kye tugamba abasuubuzi ate kati bagambe muggalewo oba muggulewo. Omusuubuzi ajja kuba wa ddembe wa dduuka lye ya 16 aggalewo. Wabula minisita Kabanda asabye abasuubuzi obutagendera ku bigambo by'abakulembeze baabwe kubanga boolekedde okufiirwa ebintu byabwe. Naye ate nammwe mwerwanirire muleme kugamba nti muggala maduuka kuba munaagaggala mugenda kubanga musigale temukoze eki temukoze. Babasuubuzi baagala enkola ya URA ey'okuŋŋaanya omusolo eya IFRIS esooke eyimirizibwe. Musitoopinga ebikwekweto. Mukama waffe Commissioner General ffe tetuli mu kulwanyisa kitongole tukimanyi bulungi nti okusasula omusolo kirungi era naffe tukyagala naye katusasula omusolo tusigale mu bizinensi. Bano nga bakyewera babasuubuzi Masaka basazeewo okuyimiriza akeediimo kaabwe era ne baggulawo amaduuka gaabwe nga bwe balinda ebinava mu nteeseganya okuva mu bakulembeze baabwe Kampala ne gavumenti. Tusazeewo okuggula amaduuka gaffe agadde gasibiddwa olw'ensonga ya IFRIS ne tax areas. Abasuubuzi bano ababadde mu kafubo ku woofiisi yaabwe mu kibuga Masaka n'omubaka wa pulezidenti wa Kimanya Kabonera Division Ahmed Kateregga ne bamutikka obubaka nti abutwale wa pulezidenti Museveni. Ensonga ezo ngenda zituuse wa mukama wange pulezidenti naye ne mbaga nti olw'okuba pulezidenti akola ebintu bingi njagala bakozese n'abaka ba paalamenti abajjumbe. Kyambadde Muyanja nga ye ssentebe w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina Kimasaka City Traders Association agamba nti basazeewo bagire nga bayimiriza akeediimo kano nga bwe balinda ebinaava mu bakama baabwe. Bannaffe abakasiita tukwatagana ku nsonga y'ebyobusuubuzi bali mu paalamenti mu kiseera kino era battira ensonga zezimu eza IFRIS, import tax, omusolo gwa kiro, okutembeya kw'Abachina ne areas income tax. Kasita tubeera mu nteeseganya nga paalamenti ehandolinze ensonga zaffe tutya kugumiikiriza. Abasuubuzi bagamba nti newankubadde baguddewo naye gavumenti erina okumanya nti omusolo mungi nnyo era erina okugukendeeza era bwe takikola nga baddamu okweddiima kwabwe. Erowooze bulungi twakatigiramu ekikubu kyonna kikalu sifa abandi badde baagala okugamba mu kuggalawo amaduuka gaffe. Mazima matuufu naye ku lw'embeera. Mu kaseera kano ekirindiriddwa kwe kuwulira eddoboozi lya pulezidenti ku musolo abasuubuzi gwe bagamba nti gwakubagoba mu maduuka gaabwe.